bayinza okuba tebakigoberedde nnyo olw'embeera gye twabaddemu ettemu eryabaddemu naye Speed nsaba munzikirize n'abatulaba tubaweeko ku kyabadde mu palaamenti wakati wa speaker ne deputy attorney general bakirabeko. Ng'ebigambo byabadde bizibu nnyo tugenda kuba tukabatulirayo. There is one speaker in this house tugenda biraba ate bwe tunabisoma tusoma biki naye batabuse eki nga nawonye mutabani wange naaba nga si yabaddeyo era si yabaddeyo embeera yabaddemu kyoyinza okuyita ndowooza zalawo nze enjogera y'ennaku zino nga bweri mwabaddemu zalawo mwabaddemu okuzalawa okutonotono ngani azalawani bombi ono speaker amuyita okubaako byalungamya naddala ku kino ono yadde abagambye nti okuyisa ekyasooka okuyisa mwalimu excitement y'amaanyi biki ndowooza ebigambo bye yakozesezza bikyamu oli ne bitamukola ki ne bitamusanyusa that's disrespect namukayirira oli n'amugamba nti nalina okiripotinga wa president n'amugamba nti olina nange okuripotinga ewange nti nedda nina kuripotinga wa president olina okuripotinga ewange nti nedda gwe sirina kuripotinga nze manyi president wabaddewo exchange eyo yabadde a bit polite. Katuulire twagala okuwulira ebigambo ebyo naffe Kafuuse. Thank you, Regional Speaker. I do understand the mood, and I also understand the mood with which we passed this law. So when someone expresses disappointment that I wrote to the president, I think I understand their disappointment. My role is to advise the president. That you wrote to the president and you wrote to the speaker. My role is to advise the president. First agree that you wrote to the president and you wrote to the speaker. May I speak? Please sit. Sit. Thank you. Sit. Honorable Kafus, there is one speaker in this house, and you'll never come and disrespect the speaker. You cannot report this house and say, we made a mistake, we forced you. And from today onwards, you will not come to this house and defend any bill. You will not do it under my leadership. Next item. Honorable Kafuse. Thank you, Regional Speaker. I do understand enjogera eyo I do understand negundi yagikozesanga nnyo enjogera y'abannamateeka nedde ekkakkanya mbategeera ekizibu kyammwe ejerega lujeregerero si kirungi kwogera ku mufu bubi ne Keith yagikozesanga Keith muhakanizi enjogera akukozesa n'alaga nti ali hambo nnyo ye ate yamugobye naye kati ono alina obuyinza omugoba mu paalamenti anti agambye there is only one speaker alina okukimanya obusungu era gye byaggweredde ekifaananyi ojja kiraba mu muganda wo yamukulembeddemu ne baddayo ate eri so kati tuyinza okuba nga we tukeeredde leero ng'ensonga ate zikyuse yakulembedde ntegeeza mukulu kiriyo wakiwanuka ate goyita muganda wange kozi yali mutabani wo abo abaana tuzaala bazaale si bampeewo si mpeewo yokka oyo mutabani wange era ewaffe embooko ekaaba ojja mulabako awo yamututte bagenze mu ofiisi ya sipiika okuharmonizinga ensonga
bageze ne harmonizing ensonga ono yabadde yalaze nedda kwegamba sipiika mukulu mu hierarchy ya Uganda kituufu oli atone jeno deputy atone jeno okay oyogera ne president okay oli w'amaanyi oyina okubanga olina pistol ebaabo bagenze naye ng'amugamba kimunsi ye alipoting wa president reporting wa speaker ate ono mu hierarchy y'eggwanga lino tetuganye naye SPD ekyo kyesigaliza kakati bw'obanga oli staff wano tutegeeragana nange kyembadde ngenda okuleeta ekyogere nti job description gyompa Mutebi Robert ABCD olina okukola kino nakino 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 naye olina okubanga reportinga wa ABCD reportinga wa Musumba nobimbuulira byenina okukola tulegeragana naye bw'osanga general manager lusobozza okunnyonnyola kyakuki kiki ekigenda mu maaso ekyo tekiba kibi naye kati alaga nti nze ntuuka ku mmeezi ennene tombuulira naye si buli nsonga bw'osanga human resource n'agamba excuse me kiki ekyo kyokola togamba atombuulira aleka gamba nnyo nti mbadde nkwata ekifaananyi kino naye biri kyemanyire mu mutima gwo bw'osanga ato ye operations togamba kakati nti mu bye bampa okukola ate eno office sigiyitamu nze ndipotinga wa Musumba butereevu oba nze ndipotinga wa general manager butereevu gwe tombuulira oba wasomerawa ate no bw'okireesa ate nembeeramu n'okwefumitiriza kwenkoze nga mwanyinaze full figure bw'atera okwogera reason is based on biki andi biki on reality andi abanaye kigambo lwaki tuli ba poor students ekintu kye boogera buli lunaku wano ne kale bw'ayinza okuba takimanyi tuweereze ku simu oba reality and facts and reality ekituufu kiri nti waliwo emirimu waliwo ebitongole ebirina abakozi nga beeyisanga bwalabye deputy attorney general nga ye bw'abanga MD yamuleeta abalala bonna tayagala bawuliriza that's a mistake okiraba nonondo omukyala kyekyamugjeeko n'agamba nti ekiki yalabire nga namuyisaamu amaaso ya issues zetuliko za parliament how comes nti kakati eza parliament ogaana nze boss wa parliament okubanga ondipotingira ongamba kintu kimu nti oripotinga wa president okiraba n'avaako era parliament yagenze etyo ng'agenda maaso n'okuyisa etteeka lino ebbago lino tugenda kubanga tuwumulamu katono